Tutuuseeko ku ddwaliro ya Midas Touch mu disitulikiti y'e Kyonjojo abagambibwa okuba nti gye baatwala abamu ku batuuze abaasimatuka n'ebisago oluvannyuma lw'okulumbibwa abazigu abeerambika mu ddiini y'Obuyisiraamu abaalumba ekkanisa ku kyalo kya Liboni mu disitulikiti y'e Kyegegwa. Wano we tusanze Poleta Shubya ne Sarah tulina omugisha nga bano baasobola okusimatuka n'ebisago oluvannyuma lw'okuwona okuttibwa abazigu ababalumba mu kiro bwe baali basaba. Sarah alabiddwako ne muwala we ow'emyaka 2 ng'ono yafumitibwa effumu kumpi n'eriiso. Uko bizire nubatahamu bakugera Allahu Akbar nubatema ejine mpango. Hati kuna inashohora nondijo yankurata yancumita. Ogwa kanchumisi icyumu yespi. Hata babiri barumu ubwo mu cyobe ubashikira bakana bamutera umutwe nibagwata. Hata nuko bakadanga bakacumita ogu na nabandi buri umwe nakatoro umuhando gwe. Nyongirukanga na ka polisi. Mu kiseera kino ebizibu bibeyongedde kuba tebalina yadde nusu eyokuwa abasawo ababajjanjaba. Eriso bakaricumita hicumu nane hicumu erya hate nashashe nore kunkumkwata ho yarre. Bw'abasawo mu ddwaliro lino basobodde okutunnyonnyola embeera abalwadde bano gye baatuukiramu mu ddwaliro ne bali kati. The child had actually a wound on the face, which we actually sutured, and the male also had a wound. However, the lady actually had deep cut wounds, and had lost a lot of blood. So, yadenge embeera etandise okudda mu nteeko wano mu disitulikiti y'e Kyegegwa. Abamu ku batuuze abasiraamu bategeezezza nga kati batambulira mu kutya okw'amaanyi oluvannyuma lw'ebikolwa bino ebyakolebwa abazigu abeerambika mu ddiini yaabwe. Ku saidi ya gavumenti tutandise ogitya tetuli bulungi embeera mu kitundu teteri nnungi. Bw'abamu ku bakulembeze b'eddiini y'Obuyisiraamu mu kitundu ky'e Kyegegwa bavumiridde ebikolwa bino ebyakoleddwa abantu abeerambika mu ddiini yaabwe ebibaleetedde n'okubavumaganya. Lwaki ffe buli wabaawo omuntu ng'alina mutima omubi naye ng'ayambala ekkanzu buli bwakola ekintu kye bakisiba ku basiraamu bonna ku umma yonna. Ye omubaka omukyala atwala disitulikiti eno asaasidde abo bonna abaatuusibwako obulabe wabula anenyezza abamu ku bakuumaddembe okukwata ensonga zino n'obugayaavu. Ensonga y'e Magoma teyatandika jjo emaze emyaka nga3. Ono ayagala embeera edde mu nteeko mu bwangu ddala okwewala okubalukawo enjawukana ssaako n'entalo z'amaddiini. Baleme kukifuula lutalo lwa ddiini. Mu bantu be banaakwata bwe munaabeeramu omusiraamu ajja kuba tarepresentinga basiraamu. Ajja kuba nga ye yakoze ekibi era bamukoleko ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Kitegeerekeseeko ng'abantu 7 be bakwatibwa mu kaseera kano nga bateberezebwa okubeera mu kibinja ekyalumba abantu mu disitulikiti y'e Kyegegwa ku Lwokutaano. Suhail Mugabi, NTV Akawungezi.